Balamusiza mwena mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era ne bazane Mukama Katonda mwena bakumi nga mukyali balamu paka n'olwaleero. Engalo ezo banga muzikubira Yesu muzongeremu amaanyi. Abazzi wano nga mmwe mulundi ogusoose eno ye Christianity Focus Center, the solution ground. Webitererera oba tebinatereera Setaani kayagale kagaane kegwake ketonye obanga Yesu yafa ku musaalaba ne bamuziika n'atalemera mu ttaka naye n'avaayo nga nakati mulamu atudde ku mukono ogwadde gwa Katonda Kitaffe n'embeera yegenda kuzuukira mu linnya lya Yesu. Obanga tiyalemera mu ttaka n'ekikyo kigenda kubeerawo mu linnya lya Yesu. Mukama yeebazibwe. Genda mu Bayibuli yo mu kitabo kya Samwiri ekisooka 16. Abasumba mwena mbataddemu ekitiibwa mu linnya lya Yesu n'abakadde. Amiina. Mami Sindi mukyala wange yazze, mwamulabye? Wanje? Naalongo. Maama Nakato. Njagalayo omusomi omulungi wa Bayibuli onsomere. Soma. Samwiri ekisooka 16 olusooka. Lugamba. Yes, sebo. Awo Mukama n'agamba Samwiri, tolituusaawa okunakuwalira Sawulo, nze nga mmaze okumugaana okuba kabaka wa Isirayiri. Jjuza ejjembe lyo amafuta ogende n'akutuma eri Yese Omubeserekemu, kubanga neerabidde kabaka mu batabani be. Mukama yeebazibwe. Omwoyo omutukuvu ayagala okudiiringa n'obulamu bwo owangule ebyafaayo byo. Nze ng'omuntu ate omubuulizi ate atandise eggulo mukimanyi nga nyina obubaka bungi, samonizi nyingi ne thimuzi nyingi. Oluusi buli wembikola Bayibuli ndabawo obubaka. Kati waliwo njagala okupaaluuka nze nga nze ngenda okuba nga nzizayo nga gamba ddayo wali wakyaliwo ekiriwo. Ddayo mu Samwiri ekisooka 16 naye nga ngonze ssebo. Edda bwe nali nga sidda nnyo naye bwe nali nga nakatandika okubuulira ak'obuntu kanzijiranga, ak'obuntu nga sagala kuddiŋŋana bubaka oba ekyandikuba kye nasomyeko, obwongo bwange nga buŋŋa nti abantu bajagana ebyokubuulira birabika byakuggwako, n'olwekyo genda ku kipya abantu baleme kulooza nti ebyokubuulira byakuggwako. Kati obwo bwali buto nga buntawaanya, nyamala ne mbuzuula nti bwali buto. Kati sikyafaayo ku bantu kye bagamba, nsinga kufaayo ku Mukama kyagamba. Katonda bw'aba akyatakule wantu ng'alina by'alabawo, nze sinza biteeka mu lugezigezi lwange nga ndi kanveeyo kubanga abantu bajja kulowooza. Bw'oba balowooza balowooze. Katonda ayagala okudiiringa n'ebyafaayo byo kubanga bangi ku ffe ebitutawaanya, ebikutadde mu kkomera, ebikusibye mu mbeera eyo gy'olimu, ebikutaddeko stress, bye weeraliikirira ne byotya, si bya biseera bya mu maaso. Effect zonna z'olina ku bulamu bwo obw'omwoyo, obw'omubiri, obuli emotional, si za future, si bya biseera by'omu maaso. Amoba gonna g'olina future si yega kutaddeko, past yo yega kutaddeko, ebyafaayo byo, wale zonna z'olina, grudge zonna z'olina mu mutima, stress yonna gy'olina, by'osinga okutya b'oli nabo mu mpalana
tebabikola wiikejja, babikola biseera byayita. Therefore, you are a victim of your past. Oli victim w'ebyafaayo byo. Ate oyinza obiragajjalya n'olowooza nti tibirina nnyo kye bikoze, bikirina okutuusa ng'obiwangudde. Bw'otakyabuuzaganya nabo, tebagenda bugenze kubikola, baabikola dda. Bewasibira ekiruyi n'olowooza n'okusaba n'amanya agasaba ne gakubula, bewagaana okusonyiwa. Wangi bw'otaagana kulowoozaako n'omulowoozaako n'owulira nga n'ekintu kikujjudde, bya biseera byayita. Kati ekisinga obubi kye kino nti boosi be basinga okuyisibwa obubi. Gw'osinga okuyisibwa obubi. Ekiwundu kyakula bulala, gamba nti ekiwundu. Yogera n'amaanyi, gamba nti ekiwundu. Ekiwundu kyakula bulala. Ne bwe baba bakikufumise bufumisi, ne bwe banga gwe wakyefumita, mwana wange era kiruma. Ekiwundu kye weefumise ne kye baakufumise kiruma. Kye weereetako ne kye baakuleetako kiruma. Ekiwundu. Okusonyiwa kwakula bulala. Abantu abasinga omunyi balowooza nti gw'oganye okusonyiwa yasinga okulumwa, naye nga te si bwe kiri. Gw'oganye okusonyiwa si yalumwa, gw'ayagana omusonyiwa gw'olumwa. Era obulumi bwonna gw'obulina, ekiwundu gw'okirina, ekiruyi gw'okiwulira. Wakyaliyo abangoberera bagambeko nti amiina. Obulumi gw'oba nabwo, oba ye yali omukyamu oba gwe wali omukyamu, gw'oganye okusonyiwa si yalina omugugu, gw'olina omugugu. Si yawulira badeni, gw'owulira badeni. Si yateebaka, gwe teweebaka. Si yalina stress gw'ogirina. Yandibanga n'obimanya tabimanyirako, naye nga gw'osula ofa. Kama ebazibwe. Si kyawulira, Mukama yebazibwe. Omuntu omu yagamba, ate nga ndooza kituufu, yagamba nti obutasonyiwa bwakula bulala. Tebuli bwenkanankana, obutasonyiwa bwenkanankana n'okunywa obutwa, n'olowooza nti ate bugenda kutta neighbor. Think about that. Mbwe obutasonyiwa bw'olina mu mutima tebugenda kutta oli gwe wagaana okusonyiwa, bugenda kutta ggwe. Era bw'olowooza nti bugenda kutta oli gwe wagaana okusonyiwa, kyenkanankana n'okunywa obutwa n'ogamba kambunywe bugenda kuttamu neighbor, ate nga gwe obunywedde. Ebyo olunaku lw'oli bimanya, ogenda kutandika okusonyiwa abantu nga n'okwenenya tebanneenenya. Omugambe nze nkusonyiye, nze nkutadde, nkulekedde Katonda. Wangi ogenda kutandika okusonyiwa abantu nga n'okwenenya tebannakola batya, nga tebanneenenya. Omugambe nkusonyiye, nkulekedde Katonda, diringa ne Katonda. Mukama bw'ali kikubikulira naye oli mugamba nti nsonyiwa, naye nze nkutadde kuba nnyina okumuvinga. Bw'owulira bakuba engalo bategedde bye njogera. Kubanga obutasonyiwa kino kye buleeta. Obutasonyiwa buleeta ebbwa ku mutima gwo. Ebbwa eritawonanga. Ebbwa erirwawo nga teriwonye liri very dangerous. Mwenna mukimanyi. Abali wano nga muli bannansi n'abasawo n'abalala mwenna bamanyi ku by'ekisawo, mukimanyi nti ebbwa bwerirwawo nga terinawona lipozinga danger eri obulamu bwo, kubanga ekiddako tetanus. Bakayita batya? Munyambe nze nkogedde nga bwe nakawulira. Bakayita batya? Tetanus. Tetanus bwali agaana okuwona liri awo, kiwundu ekiggule, kiwundu ekitaaziba
kitegeza tetanus anaaba ayita ajja kuba afunye waayingirira mu mubiri gwo. Ng'aba olaba amabwa ag'omubiri bwe galeeta tetanus, n'amabwa g'omwoyo nago bwe gatyo bwe gaakula galeeta spiritual tetanus. Kubanga buli ekyayagala edda okuyingiramu ne kiremererwa kiba kifunye we kiyingirira. Nkiddamu, buli ekyayagala edda okuyingira mu bulamu bwo ne kibulwa, wangi omutima gwe bwe guba akebbwa oba okiwadde we kiyita okuyingira. Era ogenda okebera obulamu bwo ng'ebitaalimu mu ebiri byayingira: ekiruyi, obukyayi, obusungu, bireeta n'obutemu. Abamu babifuna n'obutemu. Otandika omwagaliza n'ogandi singa emmoroka ekafuula n'ekatta, singa bodaboda ekatomeza omuti gw'amasannyalaze ne kafa nyaabula akasirwako. Otandika obutemu, otandika okwagaliza obubi. Kitegeeza n'emmada eyingidde. Ataali madala ng'ofuuse madala otayagala kutta, n'ebirala byesagala kwogerako olwaleero. Ekiwundu ekitali kizibe, nga bulaba ekiwundu ekitali kizibe eky'omubiri bwe kireeta tetanus, n'ekiwundu ky'omwoyo ekyagaana okuggala nakyo bye kireeta. Teeka ggulu omukono gwo mugende: Yesu, nyamba ozibe ebiwundu byange. Yogera n'amaanyi ga nti: Yesu, nyamba ozibe ebiwundu byange. Nyamba nsonyiwe abatasonyiika. Nyamba mbajje mu mutima gwange. Mpanguza ekiruyi n'obusungu. Nyamba Mukama abatasonyiika mbasonyiwe nga nawe bwe wabasonyiwa. Kyogere n'amaanyi ga nti abatasonyiika mbasonyiwe nga nawe bwe wabasonyiwa. Bwe baali nga bakukomeredde ku musaalaba eggologoosa emyaka 20 egiyise, Yesu nga n'omusaayi gukyatonya, n'obatunuulira n'obasonyiwa, ne Taata n'omugamba nti basonyiwe kubanga tebategedde kye bakoze. Oba okuba engalo zikube zino ge. Ngambako nti amiina. Katonda asanga omusajja bamuyita Samwiri, nabbi mulamba. Kyogere n'amayiga nti nabbi mulamba. Ebintu bino ebimu bye tumeggana nabyo mu bulamu buno tebimanyi tayito zaffe. Wangi ebitulumba mu bulamu buno tebimanyi titles. Tebimanyi title as long as you are available. The devil doesn't know your title. He just needs your availability. Gwetekewo, kasita weteekawo. Tebimanyi na myaka emeka gy'omaze ng'oli mulokole. Kasita weteekawo. Tekisoboka na kubuuza ndi wakalokoka kumala bbanga ki. Kasita weteekawo kijja kukwambalira. N'olwekyo emyaka gy'omaze mu bulokole si gy'emikulu. Wangi tayito yo mu bulokole si y'enkulu. Kasita weteekawo sitaani ajja kuyingiramu akukozese nga gy'oli nti Katonda takukozesanga nako. Ono nabbi mulamba Samwiri embeera yamutomedde. Kabaka gw'abadde akkiririzaamu ennyo, ng'ate yamufukako amafuta, ng'ate yamulonda, ng'ate kabaka yali asookedde ddala. Katonda amugobye, Katonda amugaanye. Nabbi mulamba n'afuna stress. Nabbi mulamba emmere n'emulema okulya. Nabbi mulamba n'ataddayo kwebaka. Nabbi mulamba ne yeraliikirira. Nabbi mulamba n'abeera mu kkungubaga. Agamba nti okkungubaga. Kyogere nkiwulire ekyo ga nti okkungubaga. Nabbi mulamba n'abeera mu kukungubaga okutaliiko kkomo. Okungubaga tekwali badde kubi, naye akungubaga ateekwa okubaako waakoma. You cannot mourn forever. Nsobola okuwulirayo agamba nti amiina. Yes, you lost. And the mourning is allowed. But what is not allowed is a prolonged mourning. Kituufu wafiirwa. N'okungubaga kukkirizibwa. Wabula okungubaga okutaggwa kuleeta ebizibu.
wangi okungubaga okutaliko kkomo gwe n'okungubaga January, February, March, April, omwaka n'ogukuba ali ng'okungubaga ne bakubuuza kiki nti emmwe mutamanya bwe nafiirwa bannange gamulaba nze nafiirwa ate oba mwe mwali ludda wa bannange so nno nga twabika bannange twabika ne babuuza gwokungubagira yafa ddi si 2 ndoza 214 awo 214 awo olwandi bakusanze n'enviiri wagano zisanirira bagenda okujja nga n'amabeere wagano galeega bagenda okutunulira nga n'engoye kwegamba tebasobola na kuteebereza oba oli sayizi ki wena otambula ng'ayambadde ng'olugoye lw'abantu 5 babuuza kiki tuli mu kukungubaga tomanyi nti munange taata w'abaana yagenda nga ddi yeti kandabe 2 ndoza 2 awo yagenda 2 taata w'abaana yagenda 2 gy'emyaka emeka wegiyise 18 wabula gwe oyagala ensi yonna etegere nga bwe wafiirwa n'olwekyo okungubaga ako kwagaana okukya oyambala nga akungubaga otunula nga akungubaga enviiri zikungubaga amannyo gakungubaga ebigere bikungubaga siripa zikungubaga buli kintu kyonna ekikuliko kikungubaga n'enjogera yennyini ekola etya ekungubaga kati ekyo kiba kiyise we kiteekeddwa okukoma okungubaga kuteekwa okubaako ekkomo ani awulira ngambeko nti amiina okungubaga okuteekwa okubaako ki okungubaga okutakoma kufuula omuntu zonto nasangako omukyalo omu mu ggwanga erimu nannyumiza nti bbaawe yafa ne mugamba yafanga ddi nangamba giweza emyaka 15 ne mugamba nti okay kitalo nnyo munnanga okuba nti mwami yafa kati oddamu ddi okufumbirwa nagamba toddamu nokiyisa ne mukamwa tokiyisa mukamwa awo mbanga muliddemu olukwe mba muliddemu olukwe ate nga kikyamu mulyamu olukwe ne mugamba nti are you serious nanga ndi serious obita byakusaga biri byagenda olumukyala kyeyanyumiza nali sikiwuliranga nako yaŋŋamba ye nawali ku kitanda omwami we yasulanga sayidi gye yasulangako eri maintained ekifo ky'omwami weekiri omukyala asula eno ekifo ky'omwami weekiri awo era ne bw'aba ava ku kitanda amubuuka naga kankuyiteko ate nno bano balowooza nti nsaaga byaddala true story nakati gyali yandibanga ndaba kubanga ampuliriza nnyo true story yaŋŋamba n'ebifaananyi by'omwami byonna ebifaananyi mu ddiiro mwebiri ne mu kisenge weebiri era yagaana obijjayo tasobola kulya lukwe mu taata w'abaana era abagezaako mudeetinga abagambira ddala abagamba nti fire yetayinza kuyingira mu bwenzi bulaza gwaba bulaza avayo naga ndi sister kati kiri kitya kakati oli avaire boba tonaga ndi fire Bible gamba toyendanga tayagala kwenda namusanga wakaita emyaka 15 kati giri nga 28 tayagala kwenda akyali mufumbo eri omufu ate ngayo Bible egamba wangi nti omukazi afumbirwa bbaawe era n'afugibwa bbaawe okutuusa ku lunaku lwafa mbu bw'amala okufa omukyalo oyo nga waabusa baddembe omudeetinga ne wabawo bulaza amwesala kati ono yagaana oyo yampa okutegeera nti abali bwe batyo balabika bangi nnyo lwakuba bo sibazuulanga gye bali abantu nga bafumba eri abafu era babalaba ab'engeri ngaeyo babalaba ne mu birooto ne mu kirooto ajja mikolo ne gibaawo kati eyo ebeera bondage obubeera busibe katonda asanga Samwiri
nga we yatandikira okukungubaga yali mutuufu, naye nga kati gyakituusizza kiri out of order, kyavaddawo kiteekeddwa okukoma. Amubuuza, olituusaawa okola ki? Si kyabawulira, olituusaawo okola ki? Olituusaawo okukungubagira Sawulo nga nze mmaze omugaana okuba kabaka. Kye bavunaana Sawulo manya nga Samwiri si kukungubaga, bamuvunaana kirwisaawo, okitwala ku leve endala. Bw'okaabanga wangi ofunanga akadde ate n'osirika. Okolanga otya? Bw'omalanga okukaaba ate sirika. Sirika kubanga ensi ekyatambula. Sirika kuba ensi ekyagenda mu maaso. Sirika kuba nannyini nnyumba ayagala ssente ze. Tojja munyumiza nti okaaba bukaabi akusanga kakati ssente za kotamanya byatutuukako era nojja n'otubanja tayagala bimanya ebyo, ayagala ssente ze. Nolwekyo sirika kubanga ate kati olina okunoonya gy'ojja ssente osasule school fees. Wangi tojja kunyumya ensi eno, togenda ginyumiza byakutuukako. Ensi tuli mu reality, si bya birooto. This is a real world. Togenda ginyumiza ndi bwendi kubanga omwenkiri bwe kiti kubanga. Kale sawa ne wetwogerera bannannyini bizimbe bonna mu kibuga baagala ssente zaabwe, tayagala munyumiza covid. Bali bakambwe okanda mugandi ssebo taata covid munange gwotambula ba twali mu lockdown aga njagala ssente zange. Tonyumiza lockdown manyanga covid si yazimba ennyumba yange. Kakati ate nga gogati ngenda mugamba bya covid. Hiranzi bwanajja okunyama okumanja nga mugamba covid. Banka zaagala ssente zaazo. Kati banka ogenda ginyumiza covid. Uganda sibawulira banna Uganda. The time of mourning is over. Essaawa y'okungubaga ekoze etya? Eteekwa buteeko koma. Togenda kukungubaga paka, togenda kunyumiza bantu byakutuukako, tewali ayagala kumanya. Andi manyi omanyi kwegamba covid yatuyisa bubi. Omanyi covid oba ewamu yabakola ati newaffe yatuyisa bubi nnyo. Covid nze kyeyankola covid ebyo byogera oli bwawunaga era olumalanga gandi njagala ssente zange. Webale emboozi ye ya covid njagala ki? Njagala ssente zange. Kakati ate gwe otegesa emboozi ya covid oyagala kunyumya covid era omulimu gwo gwagenda lwa covid. Era walole lwe mutaalya nalwo olunyumya, era walole mwaya akawunga nga kuliko mazina lwo olunyumya, oyagala otabulemu n'ebirungo. Ensi tegenda kugumiikiriza. Va mu kukungubaga wekunkumuleka enfuufu, juza ejjembe ly'amafuta tugende ewaddako mu linnya lya Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Katonda n'abuuza Samwiri, olituusaawo okukungubagira Sawulo nze nga mmaze omugaana okuba kabaka. Kaakati juza ejjembe lyo amafuta. Kitegeeza ki? Bw'omala okukungubaga, kubanga Bayibuli ega nti buli kintu, si kyabawulira, buli kintu n'ekiseera kyakyo. Kitegeeza ki? Bw'omala okukungubaga, funa akatambaala, sangula amaziga, olowooze ekiddako. Okuba ngalo za Yesu zange bwe ziba za Yesu zongeremu amaanyi. Ngambira neibo yakulinaanye mugendi bw'omala okukungubaga, sangula amaziga, ojjuze ejjembe ly'amafuta, otambule ng'ogenda ewa Yese, kubanga waliyo kabaka omulala. Ani ayina engalo azikubire Yesu? Gamba nti haleluya.
Nyina amawulire amalungi gy'oli gwe abadde akungubaga gamba ndi gampe. Katonda yatonda Sawulo teyakoma ku Sawulo ate yatondayo ne Dawudi. Katonda yatonda Sawulo gw'obadde okungubagira. Bwe yatonda teyakoma ku Sawulo. Bwe yamala okutonda Sawulo, bwe yamanya nti Sawulo aligwa, bwe yamanya nti Sawulo aliremererwa, teyakoma awo n'agenda mu nnyumba ya Yese n'akutegekerayo Dawudi mu linnya lya Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina. Nolwekyo bw'omala okukungubagira mpulira. Gamba nti mpulira. Bw'omala okukungubagira Sawulo wangi tayimu ya Sawulo y'okukungubaga bweggwako yambulamu engoye z'okukungubaga oziteeke wali ebbali wangi oyambale engoye ezigenda ewa Yese. Yambala engoye ezigenda wa? Yambala engoye ezigenda ewa Yese kubanga engoye ezikungubagira Sawulo ate tezikola wa Yese. Leka bakusange nga weeyubudde. Gamba nti okweyubula. Emyaka 3 okyalina emyaka 3 busatu bwe giti. Oyambala nga nnamwandu, otunula nga nnamwandu, amabere gaga n'amabere wagano galeega, otambula to whom it may concern wena tuliko plan. Babuza kye kyamba nti mwe mutamanye ebyambaako gundi ensi egenda gumikiriza gwe okungubage paka olituusawo okukungubagira Sawulo. Sawulo kitalo nnyo era naffe tukusaasira kitalo nnyo ekyabaawo. Sawulo wo yafa. Sawulo wo baamugaana. Sawulo yo Katonda yamulijekitinga. Ninnyina amawulire amalungi gy'oli. Katonda agaana Sawulo abeerayo ne Dawudi. Ngambira nayiba akuli nange ng'omukutene ku mutwe mugende nti fundikira sizoni yo ey'okukungubaga. Mugende fundikira sizoni y'okukungubaga kubanga essaawa eddako tugenda wa Yese. Mu nnyumba ya Yese waliyo Dawudi. Fundikira sizoni y'okukungubaga. Lekeraawo kaabira ebyafa ebitaabaawo ebyakumenya omutima. Ogenda binyumya pakadi. Abantu abanyumya ebiboozi ne bakoma we bateekeddwa okukoma. Kyanyumyako kyaliwo emyaka 10 egiyise. Anyumya abaamumenya omutima, anyumya abaamubba, anyumya ayamugoba ku mulimu, anyumya ayamugoba ewaka, anyumya obulamu bwonna bwonna bujjudde abaamukola ebibi. Obulamu bwonna bwonna memory yonna memory gy'alina wangi storage yonna gy'alina hard drive yonna ey'okumutwe gwe ejjuddeko ebizibu ebize bimutuukako era bw'atandika obirombojja ayi Mukama Katonda mmwe ababiwuliriza mmwe mukoowa. Annyonnyola ebintu ng'alinga akulaga nti mu myaka 20 agayise tewali yadde ekirungi n'ekimu ekyali kimubaddeko. Era ffe ababeera mu counseling ffe tokagwako. Asooka okubuuza ng'ayingidde bw'ati naga musumba bantandikire wasimanyi nakumanya naye Mukama akikoze olwaleero ne nkulaba kubanga era mbadde nayagala dde okulaba naye Mukama alyose n'akikola. Kati musumba oba bino bitandikire wa kubanga ate okubitegeera obulungi musumba byetaaga nga mbivudde mabega. N'omuga nti kati obadde oyagala kutandikira nga wa n'agamba ne bwe kiba kale ngaawo nga 85 awo ne ntandikira. Kati gwe abadde alina ebirala by'ogenda okukola n'omanya nti leero luno ate okuvaawo ate mu Uganda nakyo kimenya amateeka. Musumba talina kwagala, ayagala omuwulirize ng'anyumya ebintu bya 1985 kubanga waliwo wajjukira awo ng'obote yakavaako waliwo ekyaliwo ate nga n'ekyo ekintu ekyo nakyo kyakola kinene nnyo ku kino kyalimu olwaleero. Kati ayagala nakyo kiwulire. N'omugamba simbula tambuza video n'atambuza video.
yawulira bwabiveeyo emabega bijja kutegeerekeka nnyo kubanga kino kyalimu olwaleero kino kyava ku ekyo kiriko enkwaso. Mukama yebazibwe. Omutima gwe gwonna nga gujjudde masitoole agavuddeko okulemwa kwe, ebivuddeko okulemwa kwe, ebivuddeko okulemwa kwe, ebivuddeko okulemwa kwe. Omutima gwo bw'ogujjuza ebyo byokka byokka tolisobola yadde okulaba ekirungi n'ekimu Katonda kye yali akoze kubanga gwe hard drive yo disiki yonna ogijjuziza ebyo byokka byokka wagicorruptinga. Bassebo ne banyabo mukkirize enjogere wadde obudde bumpeddeko nteekwa okumala naye mukkirize mbagambe bono traininga mind yo okubeera positive kwogere nkawulire gamba nti positive ngambye ntya bono traininga mind yo nebeera positive ojja kulaba n'ebintu ebimu abantu bye bayita ebisiraani nabo bye wandiyise ebisiraani mwanange nga tebyali bisiraani. Setaani baba yabireeta Katonda asobola okukozesa ebintu setaani bye yaleeta ate ye n'abikosa ne bikuviiramu obulungi mu linnya erya Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Ensi eno ejjudde abantu abaali bakozesezza unfortunate moment zaabwe ne zibafuukira breakthrough. Simanyi obutegedde kye njogedde. Unfortunate moments gwe kyolabanga ekyali ekisiraani ng'oli yakikyusa ne kimufuukira omukisa. In fact, wait a moment. In fact, omuntu ali positive kyakola tatunulira buli kintu nti kisiraani. Waliwo ebimu byatunulira naga nti ekyo wadde setaani yali yakireeta naye Mukama yakikozesa ne kinkolera breakthrough. Ani awulira ngambeko nti amiina? Si mmwe muwaana omukazi gwe bayita Rusi. Siwulira. Si mmwe muwaana omukazi gwe bayita Ruth. Olowooza kyekifuula Ruth hero. Kyekifuula Ruth hero. Kubanga tafiirwanga musajja. Kubanga Rusi tabeerangako namwandu. Yali namwandu. Luusi yali namwandu. Oli gino ne muganda we manyanga muwala mune bamuyitanga ani? Olupa. Ndoze bamuyitanga Olupa. Bafiirwa abasajja baabwe nga bawala bato. Omwami omu bamuyitanga Maloni, omulanga bamuyita Kiriyoni, batabani b'omwami bamuyitanga Erimeriki, maama waabwe nga bamuyita ani? Gamba Naume. Famire yonna ejjudde kufa. Ka famire konna nga kajjudde kufa. Maama namwandu n'abakamwana bannamwandu. Nga bwe mbeeranga mmwe, bwe mbeera mu ab'e Kampala, awo mwali badde mulinawo sitade ennamba, ennyumba ey'omwoyo gw'okufa. Era mwali gambeno ga nti awo tebawasaawo awo tebawasaawo awo waliwo omwoyo gw'okufa. Gundi Erimeriki taata yafa. Batabani be babiri Kofini naye nange erinnya lye bw'oliwulira era naye n'afa. Naye Maloni ne gamukola kati Loni ne zimutta. Mwali simbuddeawo essomo nga lya kabiri. Maloni Loni ze zaamutta. Kofini era yali ayina ogenda mu Kofini. Eryo liba ssomo ddamba mu Kampala wano tosaaga. Luusi eyo famire mwava. Amaka omuli Sezaala yafa n'abatabani ne bafa. Luusi n'akungubaga. Gamba n'akungubaga. Kyogere nga nkiwulire nange kuba ndi mukwanguwa. Gamba n'akungubaga. Enjawulo ya Luusi naawe yakungubaga n'amala. Enjawulo ya Luusi naawe yakungubaga n'akola atya? N'amala n'abyambulamu ebyambalo by'okungubaga n'ebyambalo by'obwannamwandu n'abiwanika wali ebbali n'addamu n'alumba. Gamba n'alumba. Luusi yalumba. Yayambulamu ebyambalo by'obwannamwandu n'abiwanika wali ebbali, enviiri n'azisanirira, amannyo n'agasenya,
ebyomunkwawa n'abisalayo n'agula engoye ezimutuuka, engoye ezijjayo figaye n'azambala n'ajjamu makisi wangi neyeetereeza. Ono nazaala we gamba Nawome yali ayogera ebyo ebiboozibozi ebyo modolo ebyo ebiboozi ebigambo ebiboozibozi ebyo ebyokungubaga ebiboozi ebitaggwa. Omanyi wano tulina ekizibu, nze Mukama yankola ebyakabi era Mukama yandise omululuuza era Mukama yantabulira manya edduwa eyakamulali era kwega Mukama kyeyankola sikirabanga era nze angoberera naye ajja kusiraana era nze kansere waffe nzimanyava ng'anyumya ebyo ebiboozi. Luusi namuga nti excuse me madam, oyinza okumpa chance ne ŋŋenda naawe kubanga gwe njogerayo yonna eraga nti amaanyi gakuggwamu, essuubi lyakuggwamu, byoyogera bina biraga nti tokyalina kiddako. Naye ate nze bwe mba nkutunuulira bw'ogamba odda wammwe as a sign of failing, odda wammwe gye wava kubanga byagaana, naye nze nzikiriza mpa chansi kubanga eyo gy'ogenda ndabayo ekyamagero kyange, njagala ompe chansi tugende ffenna, mpa chansi tugende. Gamba nti amiina. Namugamba lwaki ogenda nange? Oli musiru mwana gwe, ogende n'omuntu ayasiraana? Namugamba gwe werabanga wasiraana, gwe gwokiraba nti wasiraana, naye nze buli lwenkutunuulira nkulaba ng'oliko amagenda, ate buli lwenkutunuulira gwe eyo gy'ogenda gy'otolaba yadde akalungi akagenda okuvaayo, eyo gy'ogenda nze ndabayo breakthrough yange. Mpa chansi gwe gy'otolaba musana, nze ndabayo omusana gy'olaba enzikisa, ndabayo omusana gy'olaba ewaagaana gye mwava gye mwadduka gwe n'ebbaawo, nze ndabayo ebyange. Mpa chansi tugende naawe eyo waliyo ebyange. Ani ayina engalo azikubire Yesu nga sizaalwala korona? Gamba nti amiina. Bassebo ne bannyabo, ekyo positivity kyekola, olaba omusana abalala gye balaba enzikiza, olaba breakthrough abalala gye balaba failure, wangi olaba obugagga abalala gye balaba obwavu. Genda obuuza abantu abagezi kye bakoze emyaka gino ebiri. Gwe ng'oli mukungubaga corona, covid, lockdown, bafuuse babiliyoniya. Wano mu Kampala mu Uganda waliwo abantu abasabirira obusabirizi kaakati corona akomewo, nga bo corona mwe bakolera, ate gwe corona mwe yavuwalira, ate bo corona mbagaggawalira. Lwaki? Batunuulira embeera ne baze exploitinga. Atunuulira embeera naga nti corona bwajja mba nkola bwenti ne bwenti ne bwenti ngenda okuvaawo nga ndi mugagga, ate nga guga corona bwajja mba mpwedde. Gamba naye bakunanyi mugen being positive. Kyogere namanyi gandi being positive. Bw'okungubaganga okomanga. Omanye ekyaliwo amaliriza. Luusi yagenda ne Naomi ne badda ku kyalo. Naomi gye yali yava mu kyalo ky'aba Naomi, naye nga ye Luusi alabanga kibuga kye. Ye Naomi yali ayabula ku kyalo, ye Luusi ng'ayabula ku kibuga, naye nga bonna bali mu kibuga kimu. Tewali ategedde. Naomi yali adda gy'asiraanira oba gy'amanyi nti boddeyo oba owedde, era yatuukayo ne bamugamba tusanyusa okulaba siisita Naomi, tusanyusa okulaba. Naomi wabulirawa n'abagamba temutawana na kumpita Naomi, mugambe bugambi nti maala kulikayo. Maala omanyi kyekitegeeza? Omanyi maala kyekitegeeza? Omululuuza. Maala kitegeeza omululuuza, bitter life. Munyanirize nga muga nti omululuuza kulikayo. Yeeyise mululuuza, akomyewo ku kyalo kusiraana, akomyewo talina ssuubi, ye yagenda bigaanyi. Ku kyalo kwe kumukwaze ga nti okwo. Ye Luusi ng'ali mu kuwoomi nga buwoomizi bw'ati, nga ye Luusi awoomi nga kwalaba ekyamagero kyaga nti yawe bala okundeeta. Era yamubuuza weewano wenyini we tubadde tugenda nti weewano wano walemererwa okulaba ebibyo nti wano we wadduka n'ogenda egindi eri gimbadde Mowabu nti kati nno wano we wadduka ate nze wali ebyange wano wenyini wano wali ekyange wano. Ani awulira ngambe nti amiina? Waayita ennaku mmeka?
Waayita bbanga ki? Waayita bbanga ki? Nga Luusi namwandu, gandi namwandu. Gamba ndi namwandu wa Maloni. Namwandu wani? Namwandu wa Maloni. Namwandu wa Kiriyoni. Namwandu wa Maloni. Ng'afumbiddwa Lupaleria ow'ekitundu ekyo. Kale laba engalo z'okuba ezo modole. Namwandu wani? Namwandu wa Maloni, muganda wa Kiriyoni. Tewaayita Kataayi ayaveeringa namwandu, ayaveeringa byagaana, kubanga yakomya okungubaga kwe ganti n'ayambulamu engoye z'obwa namwandu ne yeesiiga ebizigo ganti ebizigo. Mwana ng'otuyambanga ne weesiiga ku bizigo, ne yeesiiga ebizigo. Namwandu wa Maloni n'akola ekisige n'akitereeza. Namwandu wa Maloni n'ateekako lipusitiiki nanga ndigwa obwa namwandu fire. Kyogere njuleka ndi bwa namwandu fire. Namwandu wa Maloni n'ateekako cutex. Namwandu wa Maloni n'ateekako ka makeup. N'azibikira obwa namwandu ne bubulirayo eri munda bwe buti. Gandi namwandu wa Maloni. Namwandu wa Maloni n'asiba wato. Namwandu wa Maloni n'ateekako high heels. Namwandu wa Maloni n'akubisa omwami w'okukyala amasannyalaze. Mukama yebaze. Fundikira sizoni yo ey'okukungubaga kubanga waliwo ekiddako. Bayibuli njibise bw'omala okufundikira sizoni y'okukungubaga juza ejjembe lyo amafuta. Kola otya? Kyogere nkiwulire. Gamba ne bakune nti juza ejjembe lyo amafuta. Yogera n'amaanyi mugambe juza ejjembe lyo amafuta. Mulabye okungubaga kye kuleeta? N'ejjembe lya nnabbi omulamba bategeeza horn which is meant to contain oil. It was empty. Ejjembe lyali kkalu. Ejjembe lya nnabbi omulamba alimenti okwanointinga bakabaka lyali kkalu. That's what the devil does. Buli lwe weteeka mu mbeera z'okukungubaga tosobola kulowooza kiddako. Tosobola kupulaninga byankya. You can't even prepare for your tomorrow. You can't even prepare for your future. Why? You are living in mourning. Buli kaseera obeera mu kukungubaga. Tandika okulowooza nga agenda mu maaso. Juza ejjembe amafuta. Prepare for the future. I said prepare for the future. Prepare for a new season. Tegekera season empya. Fundikira okungubaga kwo otegekere season empya. Kola buli ekikolebwa kyolaba nga kinakuyamba for your new season. Buli kyomanyi nga kinakuyamba mu season empya. Oba kugenda ku ssomero okoleyo ka course akakwatagana n'ebyo byoloota, akakwatagana ebyolowooza byogenda okukola ate nga time ogiina. Genda mu evening classes okoleyo ka course akakwatagana n'ekika kya vision gy'oyagala okukola, kye bayita okujjuza ejjembe amafuta. Wangi sikyawulira. Wangi genda okuleka course akakwatagana n'ebyo. Naye ogamba ngenda kubeera omanyi I'm dreaming to have the biggest bridal salon in Kampala. What do you know about brides? Abagolo bamanyiko ki? Ebyambalo babiyita batya? Waliyo courses za online. Genda online osomeyo course. Naye gwe ogamba you know I'm going to be this big. I'm going to ngenda kola restaurant ennene. What do you know about cooking?
okufumba okumanyiko ki batabula kine bafunamu ki kyogamba nti kyoloota kyogamba nti kyogenda okufuuka kyetegekere chairman wa Kasanda wama nimbye nimbye ebyo si byosomesa ebyo kyogamba nti kyogenda okufuuka ono nga tannafuuka chairman wa Kasanda yatandika ebyobufuzi emyaka nga 10 egiyise era nga tumuwulira abidisikaasi nga yasooka na kufuuka kansala we katwe mu nkere wangi katwe kansala ng'aloota nti lumu alifuuka chairman wa Mubende kati tomwewunya enkyanga ate memba wa parliament ate tewewunyanga ng'olulala yeesimbye mu ntebe ennene tewewunyanga wangi kyonoofuuka okyetegekera kyebakirire kyebayita okujjuza ejjembe nziraamu banga wazzega nti amafuta jjuza ejjembe ly'amafuta jjuza omutwe gwo ne knowledge egenda okukola ekyo kyogamba nti olikikola njagala kufumbirwa omanyize ngola bagenda kufumbirwa mumbulizo yakulina nti obufumbo obumanyiiko ki amanyi kuzaala kuyonsa obufumbo kuyonsa bajjako kubira oluyimba naawe weewuunye ng'odidde enkoko y'omusajja ogifumbidde mu ovakkedo are you prepared for what you are saying byogamba nti oli bibeera obyetegekedde sikyabawulira obyetegekedde oyagala kuzaala abaana obamanyiiko ki ngambira ne bakulinanye nti jjuza ejjembe ly'amafuta nga bw'oyimirira ate nga bw'omugamba nti jjuza ejjembe ly'amafuta muŋŋambire nti jjuza ejjembe ly'amafuta yogera namanyi nti jjuza ejjembe lyo amafuta balijjuza batya gamba ni nga beetegeka yogera namanyi nga beetegeka ejjembe balijjuza batya nga weetegekera ekyo kyogamba nti oli kibeera njagala kubeera pasita bayita bible study tolinnyawo ministry class tozibeera muwabula oyagala kubeera muweereza oyagala kufuuka nabbi wa bulimba oyagala otandika ekanisa otunde amazzi ogabe omuceere otunde emiti otunde amagi weefuula omufere buli kyonna kyonoobeera bassebo ne banyabo Katonda ateekateeka abantu ani awulira ngambeko nti amiina Katonda akola atya kyonna kyolifuuka Katonda ayagala kuteekateeka eyo emboozi yammwe gye munyumya abalokole amanyi Mukama bwakusanga bwakuyita omanyi Mukama ye era bwakusanga bwakuyita Mukama amalaga ye ayita buyisi muleme kufuula Katonda musiru kituufu Katonda asobola okuyita nga bw'oli naye tasobola kukozesa nga bw'oli Peetero yamuyita muvubi naye bwe yamanya nti ali mukozesa emirimu egy'amaanyi kosi eyekyo kye yali agenda okukola yagimalamu emyaka emeka ng'akutte ensawo agoberera Yesu learning by watching he learned by watching that is why he is called a disciple he learned by watching yatunulira Yesu ng'agenda amugoberera abiyiga leka kwewunza bwewunza toyina yadde ennyiriri 3 z'omanyi mu Bayibuli oyagala kufuuka pasita omanyi nze muzumba waawali ojjako okolimanga akabuzi bakkubireyo toyina yadde ennyiriri 3 z'omanyi mu Bayibuli ne bayita Bible study tojja ne Bible class yakulema okujjamu katugenda tandika okutraininga buli lwakubiri gw'oli bize nnyo wabula onagira nze njagala kubeera pasita Mukama mpisa okuba nabbi oyagala kubeera nabbi wa bulimba buli kyonoofuuka Katonda ayagala okyeteekereteekere teeka emikono waggulu gamba nti ayi Yesu woyogera namaanyi gamba nti ayi Yesu
nyamba nfundikire season y'okungubaga kwange, nfundikire season y'okungubaga, nzijuze ejjembe lyange amafuta. Soka teke emikono wansi. Nfundikire season ey'okungubaga. Some of you here, ekimu ku busungu bw'olina bwe butasoma ate ng'olina bw'okyataakingako. Manya mukazi muka kitange yannemesa okusoma, yagaana taata okumpeerera, ensonga lwaki saasoma. Manya olina amasitole mangi ku butasoma abo, era obwewaaniramu nnyo obutasoma. Manye ffe twasoma, manye saasoma. Okay, fine, tewasoma naye okungubaze okumala ebbanga ddene. Ani yakugamba nti okusoma kaggwayo? Ani yagamba nti kwaggwayo? Tekuggwangayo. Fundikira sizoni y'okungubaga, ojjuze ejjembe lyo amafuta. Oba kyetaagisa kusoma, genda mu evening classes, genda mu adult education program gye ziri. Oyagala genda kusuubula Dubai, oyagala genda kusuubula China, boogerayo Luganda. Mbulizo yakunita China, boogerayo Luganda. Kati bw'onootuka ng'ogamba Omuchina ne mbadde nze kusuubula bugoye. Omuchina bw'onoogenda e Dubai, bameka abakkiriza ng'ogenda kusuubula, ogende n'ebweru osuubuleyo. Ojja gendayo? Wakyetegekera? Bw'onootuukayo ogenda kwogerayo Luganda. Bw'oba okkiriza ng'oli kikola, weeyambisa obudde buno nga tonnakikola, genda we basomesa oluzungu olusome. Ate oluzungu lwa bizinensi nze kye nalulabako, mwana nge terwetaaga lungi nnyo. Olwa bizinensi terwetaaga lungi. Siri walungi. Mwe abaali bagenzeeko e Dubai. E Dubai teboogera luzungu luli perfect. Era bw'oyogererayo oluzungu olungi ennyo e Dubai, tebakolagana naawe, biba bikulemi. Ab'e Dubai bintu bya same. Me, how much? Okay, how much is this? Okay, what discount? Discount what? Okay, bw'oba oyagala mugamba nti I need the same product, omugamba same. Same. Baba Dubai bibategeera same. Tebagala luzungu lungi. Gwe naawe genda oyigere lw'okoze otya, lw'oyize. Ate omuntu omugagga yeetaaga okwogera oluzungu olungi ennyo. Tirwetaagamu na gulama mungi. Gulama banaamweteeramu. Gwe kasita otegeeza ky'otegeeza. Oba tensi gy'osobezza, oliwadde mbogamba nti I went there tomorrow. Baba tegedde nti otegeeza kugenda. Teke mkono wako gende ayi Mukama nyamba nzijuze ejjembe amafuta. Dawe na wagani Mukama nyamba nzijuze ejjembe lyange amafuta. Nyamba okweteekateeka olwa season eddako. Omwoyo omutukuvu, omwoyo omutukuvu, nyamba nzijuze ejjembe lyange amafuta olwa season eddako mu linnya erya Yesu. Amina. Kubera Yesu engalo nga ziwera. Mukama yebazibwe. Bw'obanga wayingidde ng'okuwaayo kwawedde dda, obanga mwe yakikubikulire nti wadde wawaddeyo ddamu osigeyo ensigo endala olw'ebyo by'owulidde, dduka emisinde ogireeta ogiteeke wano. Kikole ng'okyanguya nnyo. Mukama yebazibwe. Kale kankusabire nga tugenda okuva mu kifo kino, teeka emikono waggulu. Kitaffe ayinza bwe n'atwagala okwebaza tukoze obulungi obungi obutayogerekeka. Weebale kubanga obadde mulungi gye tuli ewiiki eno yonna. Mukama ogenda okweyongera okubeera omulungi. Nangidde omukisa ku bantu bo nga bava mu kifo kino. Ekitiibwa kyo Mukama kitambule nabo, omukono gw'Omukama gubagoberere. Leka buli kibasaako omukono bawe bw'omukisa, ekisa kyo kitambule nayo nagye banaagenda. Mukama enzigi zibeggulire, amakubo gabeggulire, bateekeko favor, bawe ekisa. Ekitiibwa kya Mukama kitambule nabo, omukono gwa Katonda gugende nabo, buli kye basaako omukono kirabe omukisa. Mu linnya erya Yesu buli kkubo Mukama ngedera kale libeere lya mukisa. Bonna be bakolagana nabo babeere abo bokka b'obategekedde mu wiiki eno, abeetegese okubagasa n'obatwala mu maaso. Buli setaani gw'abadde akutegekedde ng'azze kukaabya, kukulabya nnaku, kukaabya maziga, kuteeka biwundu ku mutima, ekkubo lye leka limubule, ekkubo lye tuliwamu obuseerezi, adigaana okulaba omukisa. Bw'akunoonya aleme kulaba, ne bw'akuba essimu yo mazima tegeeza neeyitamu. Bw'akunoonya akubulwe. Buli setaani gw'abadde akutegekedde mazima bw'akunoonya akubule. Accident zikubulwe, eddogo liri
likunoonye nga terikulaba, okufa kukunoonye nga tekukulaba, accidents zireme kulaba, naye ebirungi byonna Katonda byeyategeka bikunoonye nga bikuzuula buzuuzi mu linnya lya Yesu. Amina.